Okay, omulungi atulaba nkwaniriza nnyo yonna gy'osinzidde okubeera nga ondaba. Nze Habikingi Uganda muzzukulu wa Mugema era nga nkubuuzaako kansubire muli bulungi obulamu bulungi. Olwaleero nno tugenda kuba nga twogera ku nsonga z'obulamu. Omanyi abazungu waliwo we bagambira nti byonna tubikole naye obulamu kintu kikulu nnyo, omuntu okubeera nga oli mulamu nga buli kimu kiramu mu mubiri gwo naawe ng'omuntu ng'oli mulamu. Era ng'olunaku olwaleero nzizeeko wano nno Kwiraku Health Care and Wellness Center. Bano nno bakugu nnyo mu nsonga ezikwatira ddala ku bulamu. Balina branches ez'enjawulo mu ggwanga lino eryaffe erya Uganda, nga balina branches Ejinja, Kamuli, Zana, Entebbe, kubayita babiri awo, Kampala wano wenyini bwe tusinzidde olwaleero, Masaka wamu ne Mukono. So olwaleero ndi n'omu ku bakugu badokita ab'amaanyi mu nsonga ezikwatagana n'obulamu bw'omuntu naddala nga zeekusiza ku Herbal. Bano bo tebajjanjabisa makerenda wabula nga bategeera ddala ekiyitibwa Herbal. Yomukulu ono agenda okubeera nga atweyanjulira. Tugenda kwogera ku ekyo kyagenda okusinga okutunuulira, kyamanyi nti kino kisumbuwa nnyo abantu, endwadde nnyingi nnyo ezisumbuwa abantu. Kale ye ng'omutunzi w'eddagala ate omujjanjabi agenda kuba nga atweyanjulira. Nze Habikingi Uganda mbebaza nnyo abasubscribinga n'abasharinga emboozi zaffe zino. Sega wa muganda wange omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo. Fifi J the news anchor naawe webale kubeera nga otambuza linki yaffe abantu ab'enjawulo ne bongera okubeera nga basubscribinga. Dr. Kizito nkutumiddeko nnyo omukulu oyo naye akola kyamaanyi nnyo okulaba nga agobera programu zaffe n'okuzifollowinga. Omukulu nkwaniriza nnyo. Nange weewaawo nsanyusa okujja okunkyalirako. Muzzukulu wa Mugema nkyaliddeko olwaleero. Amanya gaffe? Nze Kabugo Abe. Oli muzzukulu wa Mugema naawe? Butereevu. Kakati batabani bazzukulu ba Mugema bombiriri bazze batangaze eggwanga ensonga ez'enjawulo. Amannya nze Kabugo Abe nga ndi mu kitongole ekya Park Organic wamu ne Miracle Health Wellness Center. Ng'ekitongole kyaffe kya byabulamu. Bwe tuba twogera ku bulamu tutandika naawe kennyini n'ebikwetoolodde. Kubeera Katonda bwe yatonda yasookera ku ggwe ate n'akuwa obuvunaanyizibwa n'obuyinza ate olabe ebisigadde ebitonde ebirala. So buli kitonde kyonna eky'obulamu tukitunuulira kusinziira ku kiki kye tuba tukyetaagako. Fenno nga tetuneyongerayo mpulidde Park Organic ate Miracle Health Wellness Center bijja bitya okukwatagana ebintu bino ebiri? Ekitongole ekinene gye wandiise mother company oba mother body ya housing again Park Organic ate nga Park Organic yandibadde nga business arm. If it's a company waliwo the mother company then wambeeramu n'emikono emirala. Emikono emirala nagyo girina ebigikola though bibeera independent but be giving the same service. Nga boolaba nti waliwo company emu egyo ebyokunywa gye tujja kwogera naye ng'erina ebyokunywa eby'enjawulo. So buli kyakunywa ekyo kiba kimarketingibwa independently because it's a brand of its own but under the same company. Yes, etandika ddi mutandika mutya okufuna ekirowoozo bwe kiti era mujja mutya okukola branches zino ez'enjawulo ze tuwulidde mu ggwanga era muli abasawo bameka? Okutwaliza awamu ndowooza abatusinga okutugoberera nnyo ku mikutu gyaffe egya social media Park Organic Miracle Health Wellness Center waakagwa omulabayo amaze emyaka 10+. So tumaze emyaka 10+ nga tuli mu nsonga zino ez'obujjanjabi. Amanyi obujjanjabi buno bwe tulimu nga batwagala nti tuli mu kitongole kya byabulamu enjawulo gye tulina ku basawo abalala nti tujjanjaba nga tukozesa eddagala ery'obutonde banga tukozesa ekyo gwe kikwetoolodde ekintu mu pure yakyo nga tekirina any additives nga tekirinamu any chemical. Njakuba ekyokulabirako nti bwe tuba tugenda kutunuulira katugambe omuyembe for instance tujja kutunuulira ebikoola byo nga byo ku lwabyo, tujja kutunuulira ekibala eky'omuyembe, tujja kutunuulira ensigo
yayo, then tujja kutunulira omuti gwa wakati oba yenduli, then tutunulire emirandira. Ebintu ebyo byonna nga bikonyoko byonna biri ku kintu kitya naye birina components ez'enjawulo ze twandiise mu science ze tuyita the phytochemicals ne pharmacological activities oba medicinal properties. Nti ekikoola ky'omuyembe kijjanjaba kyanjawulo, juice aba mu muyembe ajjanjaba kyanjawulo, emirandira gijja kujjanjaba kyanjawulo, ne the bank ya wakati ejja kujjanjaba kyanjawulo okusinziira ku kiki omuntu kyalwadde. So tugwa obujjanjabi tuwadde obujjanjabi for the last 10 years plus and we're still going on. Naye nga tudipendinga ku butonde nga munyanjira bwakikoze tumaze emyaka egisukka mu 10 nga tuli ku kintu kyekimu, so tuli bakugu mu kyo era tugenda okuwa omuntu ekintu ekyo mu ddagala nga we 100% sure nti kigenda kukola ekyo kye twetaaga. Eddagala lyaffe lino tuliteekateeka bulungi, teririna any preservative. Ensonga lwaki actually kangambe nti eddagala lye tusinga okukozesa teririna side effect lwa nsonga nti tulikozesa ze twandiise processes oba mwe tuliisa emitendera mwe tuliisa nga teryetaaga any preservative. Nja kuwa example emu, nti ng'eddagala lino lye tutukutte olunaku lwaleero liyitibwa PEP 200 GM naye nga liva mu middo, naye enkola gye twalikolamu eya distillation form obanga bwonyokeza oba bwofumba amazzi ne gatuuyana n'osoloza entuuyo ezo tebazipreservinga. So kakati eddagala lino eriri mu kacupa kano aka PEP 200 GM terina any additive yonna, terina preservative yonna, kitegeeza nti ne bw'oba olinywedde terina any side effect. Ebiseera ebisinga mu bujjanjabi tulina ebintu bya mirundi ebiri ebyenjawulo bye tusinga okwesigamako. Twesigama nnyo ku kiki ekireese obulwadde na bulwadde buleese eki, as in what causes the problem one has and the symptoms oba complications ezireetebwawo omulwadde ekintu kyalina. Njakuba ekyokulabirako nti bw'oba olwadde ekirwadde ekirumba omukutu ogukola omulimu ogw'okulongoosa, okukyusa emmere gy'olidde okugijjamu nutrient gw'osobole okufunamu engombo y'Abaganda egamba nti amaanyi gava mu kulya. Bw'oli omuwula gwa ffene ogutuuka munda gulina engeri gye gukyusibwamu nga batujja kukinyonyola amaaso ne gufuukibwa obuugi ne gukamulwamu gw'osobole okufunamu those nutrients ze weetaaga. So kati ebintu ebyo tutunuulira basically. So munda mu system y'omuntu mulimu Katonda yagikola system ng'erimu machines ez'enjawulo. Yes, of course. Omubiri Katonda alina science owuwe ffenna kwe tukoppa. Kati wano waffe Uganda ebiseera ebisinga nti twesigama nnyo ku research owaabo abantu abali ahead of us in science ababa batusookayo mu science ne tukozesa n'ekitongole ekikuyina ennyo omutindo ogwa National Drug Authority ne government laboratories ne zikebera ebintu bye tugenda okukozesa. System ya Katonda bwe yali atonda omuntu yamuteekamu kye twandiise formations. Ekyokulabirako nti olubuto lw'omuntu lulina formations za mirundi 6 ku 5. Tugwe bw'olya emmere ettooke oba akawunga oba omuceere oba akalo tikalina emitendera mwe kagenda okuyita paka bwe kanaafuluma. Omutendera ogusooka gwe gw'okuteeka emmere mu kamwa. Okay? Ti ingestion, toteekayo emmere mu kamwa. Omuteeko ogwo gugendera ebigenderwako nti gusangayo amannyo, gusangayo amalusu, gusangamu enzymes ez'enjawulo. Ogwo omuteeko ne gukomaawo. Omuteeko ogwokubiri ne gutandikira awo nti emmere gy'olidde yonna oba kalo oba kawunga nti kanyigirizibwa ne kateekebwako amalusu agaseerera oba enzymes kasobole okugenda ku mutendera ogwokubiri ogw'okuyita mu tube eno propulsion ne kagenda mu system ey'okusatu. Nnyonnyola kiri ky'ombuuzizza enjegere ziri eri. System eyo ey'okusatu ebeera ya chemical, ebeera ya mechanical nti emmere gy'olidde wakaba kawunga kagenda kumenyebwamenyebwamu. Kati katuziyite mashini tekagenda kumenyebwamenyebwamu ne mashini ku mutendera ogwokusatu nga okigendera mu kyo nti emmere egenda okutuuka ku mutendera ogwokuna ng'eri easily digestible nga esobola otakaluubiriza. System ya Katonda gy'akola tesobola kaluubiriza kitundu kirala. Teringa muntu nti muntu munno
ayogera bulungi naawe ku makya naye gye buzibira ng'akwekyukiridde ng'atandise okukalubiriza ekitali ku sisimu ya lubuto nti buli kimu kirina omutendera gwakyo bweguba gugobereganye bulungi there is no problem. So emmere eba eri ku mutendera gw'okusatu gye tuyita mechanical process oba mechanical digestion, nti emmere egenda kutemebwa temubwamu obufiififi obutono esobole okugenda ku muteeko gw'okumeka ogwokuna. Omuteeko ogwo gwokuna wewali ekirungo ekya chemical oba yese gye tuyita chemical process. Nti process eyo emmere ejja kuteekebwamu acids ez'enjawulo. Okay, tugambe nti ejja kuteekebwamu amazzi ag'enjawulo, ebirungo eby'enjawulo, enzymes ez'enjawulo, mulimu pepsin, hydrochloric acid n'ebirungo ebirala. Kati omugaso gw'ebyo omukulu gwa kumenyaamenya emmere eno omubiri gusobole ogikamulamu ebirungo bye twetaagamu. Twogera ku mutendera gw'okumeka ogwokuna ogwa chemical. Kakati omuteeko ogwokutaano guno buli muntu yenna kabeere muzungu kabeere mwana muto kabeere mukadde gwe gusinga okuba ogw'amakulu nti awo bwofunira amaanyi nti emmere bweva kugulya omuteeko n'egenda ku muteeko ogwa absorption nti byolidde ebigenda okukamulwamu the nutrients you need, the vitamins you need, the minerals you need. Abo abaliwe babuuliza nti omusajja tumulaba alya naye emmere egenda wa munafu mutono naye nga yasinga okukola ki okulya. Omuteeko ogwo gusinga okuvaako ebizibu ebirumba omukutu ogw'enkola y'ekyenda n'olubuto. Omuteeko guli ogusembayo ogw'omukaaga gwegwo enjogera ennaku zino abaana bwe bagamba wansi eyo nti tebirinawo waaka. Olubuto lwe lugambira sisitimu y'omubiri yennyini yega nti kati tumaze okuggyamu ebyomugaso byonna bino ebisigadde tebirina waaka. Si gwe weegamba wabula sisitimu ega nti kati ebyo tebirina waaka bikole ki n'obuuza abakulinaanye owaayo wano nnyinza ku sisitimu yokka eri automatic. Kati eyo sisitimu ennamu eddamu ekibuzo kiri kyobadde ombuuza nti olubuto lulina sisitimu yaalwo oba enjegere zaalwo. So eyo sisitimu bwe tubwekola nyeseba. Bwe mpulira ebintu ebyo kituleetera ddala okuyiga. Njagala twongere okumanya omuntu kiki ekimuleetera, kubanga nja kuwa example eyiyo. Oyinza okuba obadde mutono bwotyo ebbanga lyonna ate omulala n'omusanga yali essaawa zino ngezze okitegeera olubuto nwanisa lwanisa engenda mu jiimu we lujja bwe ndusala bwe okitegeera. Omuntu alina kukola kyekituufu okulaba nga yeekuumira mu sheepu nga ne waba agezze olubuto luno terumugejjako kuyitawo. Ki ekireetera olubuto lw'omuntu okugejja? Well, abaganda bagamba nga bwe nakugambye nti amaanyi gava mu kulya. So 100% we live what we eat. 100% tuwangaala ekyo kye tuteeka ku sowaani yaffe. We live what we eat. What you put on your plate ebeera enkulu. So buli sekendi, buli ssaawa, buli minute ekintu ky'olya oyinza okuba olya eddagala oba olya bulwadde. So kaakati okufuna weight ku mubiri oba okukendeeza weight ku mubiri it depends in what ekisinziira ku kiki ky'oteeka ku sowaani y'okugenda munda. Nga bwe nagambye nti ku muteeko guli ogwokutaano gwe twayise absorption nti awo wakolebwa ekibuuzo ky'obuuza nti omuntu bw'alya emmere nga ayagala avimbemu afune omubiri gukolebwa ku muteeko ogwo nti oli bw'alya emmere oba bw'alya eddagala ng'ayagala akendeeremu bikolemu stage eyo. Naye njagala nfune bulungi, naye sisitimu ey'olubuto ennamu yesobola okukuwa ekyo. Ofuna point yange? Sisitimu ennamu yejja okukuwa ekyo nti bw'onaaba olidde ng'olidde emmere nga yakukuzimbisa mubiri gujja kukola ki? Sisitimu bw'enaaba nga nnafu nga ne immune system yo nnafu ne bw'onaalya kyekibuzo kiri kye nagambye nti abantu bajja kubuuza naye oyo emmere gy'alya eragawa. Kati ekyo kikolebwa lwa nsonga nti buli kitundu kya mubiri kirina Katonda ingini gyakiteekako oba omusirikale gwe yakiteekako nti omusirikale owo bw'agetinga compromised system eyonooneka. I'll give an example nti omukulembeze w'eggwanga alina ebitongole ebimuyambako okukuuma emirembe, the statutory organs nyingi, naye buli emu erina omulimu gw'ekola gwaki
ogwayo. System ezo singa zigetinga compromised, security yeggwanga ebeera nnafu, ebeera yegeyege. Bakitulagako wano ne baatukuba bbomu ku lugogo. Ofuna point yange? Olubuto system yalwo eyo eya security organs ez'olubuto oba ez'omubiri ziyitibwa immune system. Yensonga lwaki nti mu nnaku zino eza covid ekigambo immunity kiwulikise nnyo mu matu g'abantu lwa nsonga emu nti omubiri gwe bwe gunafuwa oba abasirikale b'omubiri gwe oba security y'omubiri gwe bw'enafuwa omubiri gugetinga compromised. Kiri ekibuuzo ky'obuuza nti system y'olubuto erina security eyo oba giyite barricade oba giyite security organ bw'egetinga compromised tesobola kufunctioninga normally kufuna kiri kye weetaaga. Yeyo ensonga lwaki nti omuntu bw'anaaba alidde emmere okufunamu amaanyi olw'okuba immunity y'olubuto gye twandise innate immune system. Innate immune system yeyo omuntu gy'azaalibwa nayo, ye skin yo gy'olina, ye skin yange gye nnina. Innate yeyo ye security esookerwako ku muntu nti skin eno erina byokumya ebiri munda. This is the innate immune system. N'olubuto lulina system eyo yaluwo ebeera mu kabubi akeetoolodde enkola eb'ebisenge by'ekyana n'olubuto kayitibwa the mucosa membrane. Tukayite akabubi. Akabubi ako ke keesigamwako ennyo gwe ebintu by'olidde okubifunamu oba obutabifunamu oba okukulwaza. Akabubi ako bwe kaba kalamu system y'olubuto efunctioninga normally. Alidde emmere ng'ayagala kukola kafeesi, alidde emmere ng'ayagala kuzimbisa mubiri, naye immune system eri bw'ebeera ng'eri compromised, buli kintu ky'olya oba olya buli so si tofunamu kye weetaaga. Nyeseba kakati bw'oyogera bw'otyo kitegeeza bwenkomerawo ku kibuuzo kyaffe kiri nenkubuuza nti omuntu agezze naye nga bwe tunaakeera netugamba abantu ennaku zino balaba abantu tebagenda mu jimu kubeera fit. Oli omusanga n'omugamba nakugamba nze ngenze mu jimu kusala lubuto, oli n'omusanga nagamba olubuto lumazeeko emirembe sikyassa bulungi. Okitegeera kiki ekireetera omubiri guno omuntu nga omugejjo guno nga gumaze okujja omuntu engeri gy'assaamu n'ekyuka ate nga system gy'otunyonyoddeko eraga etambulira mu lubuto wano kyaffectinga ekifuba kino ne kireetera omuntu okuba nga takyassa bulungi oba n'omukka gwassa guno guviira ddala mu lubuto. Ekintu ky'obuuziza kina answers nga 8 era ebintu byeyogedde nga nze omusawo nfaanana ebintu eby'enjawulo. Katugende kimu ku kimu. Kiri kyosoose eky'omubiri eky'omuyimbulukuko oba kye twandise obesity kijja singa omuntu afa galya. Okay? Omuntu okumaintaininga omubiri gwe weetaaga oba okufuna weight eri reasonable olina okuaddressinga ebintu 3 oba 4. Ekisooka, what have you eaten? Manyi njala omuntu bwe muluma anseberemu kulya. Kibuuzo kiri nti olidde ki? Okiridde otya? Lwaki okirya? And when have you eaten? Okay? Kikyolidde kyekiddamu kiri nti bw'oba olidde emmere oyagala evimbise mubiri gwenjala bwekulumya olidde ki? Oba ofuna point yange? Kiri ekyokubiri lwaki okirya bye ebirungo biri bye twetaagamu the minerals, the vitamins ezigenda okubugiriza enkola ya buli kitundu ky'omubiri. Emmotoka bw'oba ogivuga tasobola kutambula nga temuli mafuta. Bw'ossaamu full tanka tasobola kusimbulamu nga terina kisumuluzo okujjako nga dereeva wayo akola ki? Waali. So waliwo ebintu ebiyamba okubugiriza enkola so obadde okyannyonnyola kakati tugambye okuzayo kamaka katono nti ekintu ky'ogenda okulya kyekigenda okwanukula ekibuuzo kiri eri what have you eaten. Tuoba oyagala kuzimba mubiri oba katugambe nga oyagala kufuna magumba magumu naye ng'olina ekirwadde kya sukaali. Okay? Kijja kusinziira eddagala ly'okozesa erya sukaali okozesa ddagala ki? Likuyamba litya?
ebintu by'olidde bigenda ku distortinga enkolebwa y'ekirungo kiri ekifuga omubiri ekya sukaali kye twetaaga oba. Ekyokubiri, okiridde otya nti okugula obuguzi ekintu katugambe apple n'ogigula buguzi n'olya buli ejja kukola kye weetaaga naye tejja kukola kye weetaaga singa ogisapulimentinzeeko ekintu ekiki ekirala. Naye ate mu juice form olidde essaawa mmeka? Abantu nnaku zino balina akaze nti bwaddayo awaka naddala abawuulu bwaddayo awaka agula ekikomando kye ebigere ku meeza maaso ku TV neyesigama mu ntebe olumala okulya n'anogoka. Bwe weebaka sisitimu y'omubiri yonna eba nfu evaako. Kati oyo omuntu azokka ku makya g'osanga nga yalidde naye nga ayayuuya ng'ataalidde, omubiri munafu tegulina maanyi. Actually abantu ekika ekyo bw'aba ayagala okuzukuka awulira ng'asobola okuzukuka n'atunula bw'ate mu kateni ng'alaba obudde butangadde n'addawo okwo nti kanziramuko katono oba owulira nti obudde bukedde naye betolina maanyi mubiri gubeera muki gubeera munafu 100%. Kiraga nti ekintu kyewalidde olw'ekigendererwa tekyatuukiddwako. Bwe weebaka system ziri omukaaga ze twayogeddeko waggulu twagambye mulimu ingestion, mulimu propulsion, mulimu mechanical, mulimu chemical, mulimu absorption n'omuteeko gw'okutaano ogwa defecation ogw'okugenda mu kyetaago ekiwanvu. Oba ntegerekese bulungi? So bwe weebaka system eyo yonna ekola ki? Amaanyi gava mu kulya naye olidde ne weebaka. So kyandibadde kiriwa ekyandibadde kisinga okuba ekirungi nti omuntu bw'aba alidde emmere kiweewoko obudde like maybe 2 to 3 hours omubiri gusobola okutuusa giri emiteeko omukaaga. By the way, mind you nti emiteeko giri omukaaga okufunctioninga normally, system y'omubiri eteekeddwa okuba nga efunctioninga normally. Immune system eteekeddwa okuba nga efunctioninga normally esobole okuweereza buli formation, buli muteeko omulimu gweteekeddwa okukola. Immune system bw'ebeera nafu omubiri gujja kufuna obubaka naye nga gubufuna at the wrong time, mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu. Kitegeeza bw'onaaba olidde tebijja kukolebwako, binaaba bikoleddwako omubiri gujja kubeera munafu. Bwe kinaabeera bwe kityo system ejja kuluta ejja kwonooneka. Bwe naaba yonoonese ate erina ebigenderako ebirala nti senga yonooneka erina bino ne bino ne bino, system bwetyo beekola. So okufuna omubiri one kyoteekeddwa okukola okumaintaininga body weight ennungi, lya ekyo kyokka ekikuyamba, kirye mu budde obutuufu. Bw'oba olidde teweebaka there and then, tunywe amazzi agatumala kuba omubiri gwe gwetaaga amazzi nga mangi mu mubiri. Naye okunywa amazzi amangi si kukwata kadomola aba kicupa n'okola ki neweefuula nga tanka y'emmotoka nti banywayo buyiyi, wabula okusipingako akatono akatono kye kiba kisinga obulungi. Awo nno omubiri ogw'empawalinga n'oguwa obudde obukola services ziri omukaaga ng'okusobola okufunamu kye weetaaga. Kakati nga sinajja ku kibuuzo kirala kye njagala kubuuza, omuntu alina kutegeera atya nti nina kulya kino obudde bwe buti? Era njagala mmanye omuntu alina kulya budde ki, alina kumala bbanga ki nga tannalya, alina kuddamu kulya ssaawa mmeka, ate era bw'aba agenda okwebaka alina kulya kyenkanawa alyoka asobola okuwummula. Kubanga jjukira otugambe nti oba ogenda okwebaka system nayo yeebaka, ekitegeeza eba tefunctioninga. So bw'oba olidde bingi ne weebaka ekitegeeza ebeera angazi oba tofunyeemu, ogenda kukeera yonna bifulume kubanga tebyakoleddwako. So njala tumanye omuntu alina kulya ssaawa mmeka, alina mmala ssaawa mmeka nga tanaddamu kulya, alina kulya emirundi emeka olunaku, era biki byalina okulya mu lunaku? Well, mpozi kyobadde ogezaako kwonakaawo kankirambulule abatugoberera. Waliwo kyakonyeeko n'agamba nti bw'okeera ku makya n'obifuluma bufulumi, which is not so much okay, nti at times okufuluma okwo kujja ng'emiteeko giri gikoleddwako. Kankuzeeyo emabega katono nti emiteeko giri omukaaga gye gireeta omuteeko ogusembayo ogw'omukaaga. The 5 formations gyonna amu gye gikola omuteeko ogukola ki ogusembayo ogw'okugenda mu kyetaago ekiwanvu.
ekyetaago ekyo ekiwanvu bwe wabeerawo any miscommunication wakati ku gino etaano egisooka don't expect muteeko guli ogusembayo beba abantu bakugamba nti nze nsobola n'okumala olunaku oba ennaku ebbiri oyo abe mubiri teguba mulamu saagala kukosa kiri ekigambo nti abamufu naye ekigambo mubiri teguba mulamu guba mufu kitegeeza nti system eri y'emiteeko 6 waliko ogutali complete so ofuna mu busawo kyetuyita functional problem nti system eri functioning abnormally so there is a functional problem oba kitegerekesa bulungi so okuddayo ku kibuuzo kyo biseera ebisinga omuntu emirundi gye yandiridde tekyandibadde kikulu naye olidde ki so okumanya kikyoteekeddwa okulya katonda bwakuwa ezzadde n'ozaala abaana 2 ngamba balongo in rare cases abaana abo batera okuba n'obutafaali obw'omusaayi nga bwe bumu in rare cases so ebitundu 9 ku 10 abaana abo baba balina obutafaali bw'omusaayi nga tebufaanagana so gwe okumanya ki kyoteekeddwa okulya oba oteekeddwa okumanya your blood group olina okumanya blood group yo obutafaali bw'omusaayi gwo bugwa mu ttuluba ki ettuluba eryo oba tugiyita blood group yekuwa nti gwoteekeddwa kulya kino gwoteekeddwa kulya kino naye ate kino kirye mu katono kino kirye mu bungi okay beba abantu bomu bagamba nti bawulira bagamba nti omuntu wa blood group alya buli kimuyise mu maaso yes naye ate ekyo si kirungi kubanga n'emashini ez'amanya amalungi ez'amajegere zimala zituuka ekiseera amanya ago negakola ki negakooba nga geetaaga service so okumanya kituteekeddwa okulya genda mu ddwaliro bakukebera blood group by the way kyetulakonyeeko ku branches zaffe zonna tubeera n'emisomo gino gye bajja bwereere ensonga lwaki agiteekawo kwanukula kibuuzo kyo nti tuba n'emisomo nga gya bwereere okuva ku Mande paka Lwakutaano kutandika ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 tetuba na kyamisana ne babreakinga off ne bagenda gye balaze bw'oba oyagala kudda n'okola ki after lunch n'osoma paka ssaawa 10 okuva ku Mande paka Lwakutaano emisomo gye bajja bwereere mwetuyigirize abantu omubiri omulamu gubeera gutya gufunctioninga gutya omubiri omulwadde gufunctioninga gutya mwe mujjira endya ennungi n'endya embi mwe gye mutwalanga endya ennungi okugenda ku bifo ebimu ebisanyukirwamu n'otumya pizza n'otumya gundi which is not okay ebiseera ebisinga ak'olumu tekaba kabi naye omubiri oba ogwonoona so okumanya kikyoteekeddwa okulya step esooka genda bakujjako omusaayi blood group awo tuwaddemba okujja gye tuli ne tukusomesa tyoli blood group eno nti this is what you're supposed to eat biveeko tuddamu omulwadde omu yaŋŋamba kati musawo nzija ku buli kimu kyonna nze nkoze ntako nze si nze mbikujjako wabula katonda kye yakuteekamu plate yakukola si yemu neyange si yemu neya mutabani wo naye wano e Uganda nja kwogera ku kyetusinga okumanya wano nti gwatulaba ewammwe awaka mu nju kijja kubeera kizibu nnyo taatawo okugula enveezizo n'agula n'eza nakato n'ez'ababiri n'ezize kuba ebiseera ebisinga obutafaali bw'omusaayi buba bwaki bwa njawulo kakati obwo buzibu oba tonna ngeri gy'obubuuka ojja kwekanga ng'olidde ekintu nga tekikukoledde ojja kwesanga be bantu abamu bwolaba I'll give an example nti omuntu ayinza okufumba ennyama awaka mwena ne mugirya niwe omusikini neefuna ebirogologo teba tamuteekedde mu ddagala kira omubiri guba gwogera gukulaga nti kyogutaddemu tekiteekeddwa kubeeramu mistake gye bakola aba basinga gye bakola anoonyayo eddagala erireetera omwana okulya ekintu ekyo that is fighting nature ekyo kiba kikyamu omwana talya nnyama n'ogimukaka n'abadagala ne batambula nga babulanga eddagala ly'omwana atalya nnyama ajja kugirya that is very wrong. That's very, very wrong. That is fighting something which is impossible. Ajja kutandika okugirya naye nga tafunamu kiri kyakola ki emmotoka eya diesel bw'ogiteekamu amafuta ekola birala
so tufeeyo nnyo okulaba nti omuntu alya ekyo kyokka ekigwa mu ttoba ly'omusaayi gwe. Emirundi omuntu gyateekeddwa okulya kyandibadde tikyandisuse ng'einakale naye ate n'ekintu ky'olidde kisinziira kikyolidde. Tulye nnyo ebintu ebisobola oba ebituyamba okubugiriza enkola ya buli kitundu ky'omubiri lwa nsonga emu nti omuntu okuba nga mulamu akolera ku immune system ye. Immune system bwe getting compromised obeera mufu respondinga mu ngeri eri awkward omubiri gufuna infection ez'enjawulo. Yensonga lwaki abantu mu covid bakozesezza nnyo ebintu actually nekino kankikoneko omulanga guno ngukubira gavumenti nti twebaza ministry ya health ebintu gyegezaako okukola naye mbadde nsaba tuggyemu oluzungu olungi ebintu bino tubizze mu Luganda. Abantu bategedde nti covid gyali okay but they don't understand what to do. People know that tulina okukeepinga SOPs but they don't know or they don't understand why. Njakuwa ekyokulabirako nti abantu batugamba tunaabe mu ngalo twambale ne mask. Ensonga lwaki ekyo kikolebwa nti wano mu bbanga omuka gwe tussa gulina ze twandiise particulate particles oba obuwulunguse oba obukunkumuka oba gwa muntu okay both varying in size, shape and danger. So buli muntu are getting affected in a very different way. Ensonga lwaki bakugamba yambale mask kuziiza buntu obwo naye obuntu obwo buyingira mu nnyindo immune system yonga nafu that is when you get the infection. Okimanya otya nti onotandika okukola ki okwiiritatinga muli munda naye ate ministry kyegezaako okukola abantu bagaye munaabe engalo mwambale mask. Abantu mbadde nsaba tubannyonnyole lwaki alina okunaaba engalo nti bw'anaaba tonaabye engalo gwatulaba bw'oba ogenze mu kyetaago ekiwanvu omulimu gw'oba ogenza okukola gulina traces eza infection eyo oba eza virus eyo era bwe bakebedde nga bakebedde pupuwo mulimu traces eza virus okay so olina okunaaba mu ngalo. Tolina kwesiga muntu gw'otagenze naye eri kuba oli agendayo ogu temugendayo babiri so toyinja kumanya oba yanaabye engalo oba teyanaabye. So mbadde nkubiza gavumenti twongeremu nnyo okwawula ekintu wakati wa knowing something and understanding something. So tufeeyo nnyo not to make people know but to make people understand. So abantu bwe banaaba bategedde then teri gojja kusanga masiki ng'agisadde mu kalevu teri gojja kusanga bamugamba naaba mu ngalo bya mpaka. Lwaki abantu batufosingako obufosinza ebintu bino nti people don't understand lwaki bateekeddwa kikola abantu tegerekese bulungi. So okumanya kiki kyoteekeddwa okulya genda bakujjako omusaayi. Lwaki bakujjako omusaayi nti it will make you understand what you're supposed to have and what you're not supposed to have. Ekyo banaaba okitegedde tujja kunyonyola how much you have to consume in a day. Si kulya omuntu ateekeddwa kulya ekyo kyokka ekimuyamba. Bw'oteekamu ekitakuyamba okutabukusa kuzimba mubiri guteetaagisa naye ate bw'oba oteekayo ekyo ekikugasa ofuna weight eri reasonable. Yes, sir. Okay. Mbadde njagala kubuuza nti singa system eno eba efudde nga system y'omuntu efudde naye nga sinakubuuza kibuuzo ekyo okay nakyo kankibuulize wamu. Abantu abasinga ebiseera ebisinga batera okukaluubirizibwa nga bagenze manju kye tuyita constipation. Ekyo nga tukivuddeko ekyo kibuuzo kimu. Ekibuuzo ekyokubiri system eno omuntu amanya atya nti system yange enfu watunyonyoddeko wali nti singa amala ennaku nga bbiri bano bamala lunaku lulamba tagenzeeko mu manju kiba kitegeeza system ye sinnamu bulungi. Ekyo kyekimu ku byo. So
ekyo system eno okufa era kyekimu ekiviirako omuntu okufuna constipation. Well, obigasse naye kiryoke ekisooka nti system y'enkola y'ekyenda n'olubuto obuntu gye bayita digestive system we're getting compromised tegisobola kufunctioninga normally. Okay, tesobola kufunctioninga normally. Etandika okubanga efuna abaganda bagamba nti omuntu afunye enkekwa mu nkola ye nti getting the compromise in the way you function oba getting the compromise in the way you do your things. Abantu nabanga tabakyasobola kutegeera system y'enkola y'ekyenda n'olubuto bwe getting compromised olina buli system ekizibu kyayo kyefuna. System ekizibu kyefuna kirina complications ezaakyo eziri separate. I'll give you an example. Nti ekisooka abasinga kye basinga complaininga oba kiri kyebasookereko ekya constipation. Constipation is a functional problem. Nga bwe nagambye nti system ennamu iri emiteeko etaano bwe gimala okuggwa ogw'omukaaga obonga ne bukugamba system ne busindika obubaka negamba wayi obona abeeno basindika eno obubaka negamba nti wayi eno abasigaddewo tebakyalina waaka. Omwami ono agamba kiryoke mubaleke bakole ki si gwe wegamba nti katakanfuna ekyetaaga ekintwalayo. It is the system nekugamba nti ogenda kukulya nga mulimu obubaka obutali bwa bulijjo nagamba abaaye wano nyinza kugenda kowa. That is system enamu kati system etali namu oba ekola in a very opposite way tobifuna tofuna bubaka obwo. What happens olya naye batifani enjala yaba tekuluma bwe tuba nga tuli wano fembi nengenda okwako nekyendya nanga nange bampe bakuwa eki byonna bampe byonna oyo byandibadde asinzira ku ki kyebagenda okukuwa kyonna naye bakuwa kyonna nga system yo tejja kukikozesa otandika okufuna functional problems nti ekyenda kigenda kukaluubirizibwa mu nkola yaakyo. Bwe kikaluubirizibwa mu nkola yaakyo omuteeko guli ogusembayo tegujja kujja ogunda aba teguzze ekyenda kijja kutandika okufuna complications ez'enjawulo. Gamba oyinza okufuna constipation. Constipation ye state omuntu gy'abeeramu nga is experiencing an incomplete bowel movement ng'emirundi gy'ogenda mu kyetaago ekiwanvu ekendeddeko. Omuntu kyandibadde kirungi at least ng'osobola ogenda emirundi egitasukka wansi w'esatu provided olidde ku makya ekyemisana ekyeggulo. Gendayo ku makya gendayo wakati awo misana gendayo olweggulo. Naye osanga omuntu ng'agaa nti nze ebisatu by'omu tawuni nabivaako te ate n'okulya sikyalya ndyako katono bwe kati olubuto ne lukola ki ne luzimba lwa nsonga system y'omubiri bwerwala ekulaga. Nkuzaho ku kintu kyetwogeddeko nti abantu bajja wano tubannyonnyola omubiri omulamu gufunctioninga gutya omubiri omulwadde gufunctioninga gutya. Omubiri guno bw'obeera mulwadde gukuleetera obubonero through pain through inflammation. Okay, inflammation kwe kulungula but inflammation ejja n'ekintu kyetwandise ebbugumu okwokyerera abnormal tumors pus n'ebirala depending on what webiba bikutte. So system y'ekyenda eri bweyonoonika erina actually okwonooneka kwayo kuba kwakabubi kali eri ketwagambye akakola nga immune system akakuuma security y'ekyenda nga gwe obwolaba nti otubadde mu lockdown okuva mu maka gaffe tubaddengawo ne road block ez'enjawulo nga bababuuza mugenda kukola ki ddayo awaka tolinaayo mulimu. System y'olubuto yejja kubuuza kimu kyoleese kikola kigenda kumpa amaanyi si kyabulabe nga bakikolako naye bwe kiba kyabulabe sitiri bajja kikolako ku buwaze obwo obuwaze bubeerawo oba okase security ebugiriza oba ekuuma enkola y'ekyenda n'olubuto oba ebisenge by'ekyenda n'olubuto. Akabubi kali gye gali okukolera ku buwaze kagetinga compromised nga bwolaba nti security ya Uganda obutagetinga compromised omukulembeze akyusa abamukuuma ku makya sibamukuuma emisana sibamukuuma ekiro sibamuvuga okumujja eri okumutwala awala bakikola nsonga security butagetinga breached butagetinga compromised. System y'ekyenda n'olubuto bwegetinga compromised omuntu afuna ebyenjawulo ulcers constipation colitis n'ebirala. Kakati waliwo kye tukonyeko ekya ulcers.
ulcers gabeera mabwa ebisenge byekyenda n'olubuto so nkiwa ekibuuzo kyo nkize mpozi nga waliwo kira kiwetaaga kakati njagala twogereko ku ulcers edda ffe twakuliranga ulcers yemu ku ndwadde yali rare nga si kyangu okugiwulira nti eruma abantu ki ekisinza okuviirako ulcers zino okubeera ennyingi ennyo mu bantu olwaleero nti n'omwana ow'emyaka 14 12 ekiraabeerangawo luli essaawa zino omusanga akaaba ulcers well ulcers ne mu covid zeyongedde nnyo actually abantu batusinga okufuna ennaku zino mu malwaliro bacomplaininga ebintu bibiri n'ensonga endo kangitangazeeko kangate eddoboozi lyange ku lya ministry ya health bannayuganda tufeeyo nnyo okwebuuza nga tetunnakozesa eddagala lyonna mu covid ministry ya health ebadde abantu tukozese nnyo ebintu ebya vitamin c bisobole okuboostinga immune system oba tusobole okuboostinga immunity abantu bakozeseza entangawuzi bakozeseza enniimu n'emicungwa ne watermelon ate ekyenda ne bakyokya ne bafuna ulcers so nga tonnakozesa eddagala lyonna buuza weebuuze jangu ku malwaliro gaffe tukunnyonnyole jangu omanye genda ku Facebook genda ku WhatsApp otusendingira messages otusendingira obubaka otusendingira ekibuuzo tujja kukunnyonnyola kiki kyoteekeddwa okukozesa oteekeddwa kikozesa okusobola okufuna immune system nga namu weebisinga ku ebyo ebiyamba ku immune system bigwa mu tuluba erya citrus fruits yes webaawo waliwo n'ebirala naye ebya citrus bye bisinga ate bina ekirungo kya acid nga mu kiki nga kingi olubuto kankuze ku formation ziri omukaaga waliwo twakonye ne tugamba nti waliwo awali chemical process gwabadde muteeko gwakuna omuteeko ogwo acid oyo olubuto lumwetaaga okukyusakyusa byolidde okubijjamu amaanyi okubijjamu ebirungo ebyenjawulo acid oyo tumwetaaga acid oyo ateekeddwa kuba nga wa kigero mu lubuto lwo acid oyo bw'aba wa kigero ayamba bw'aba mungi ng'ayitiridde aleetawo akabubi kali okuba nga kagetinga compromised oba ntegerekese bulungi akabubi kali bwe kayonooneka oba bwe kagetinga weak acid oyo natandika okukabotola lwa nsonga emu nti akabubi ako kalina kye twayiseemu twakikonyeko kati twagambye kalina immune system oba kalina immunity oba gye tuyita innate immune system twagambye nti buli kitundu kya mubiri kirina system eyo innate immune system akayinja bakakugwa mu maaso si gwefukayo amaziga gajja gokka ne gooza eriiso that is the innate system nti ebintu ebikugenda mu nnyindo system yokola yokka n'oyasimula ebikyafu ebibaddeyo ne bikola ki ne bakigobayo those pathogens nga zitezeetagisibwa immune system yekola ekyo nga ono si waffe oba ntegerekese bulungi kati innate system eyamba akabubi kali okuba nga kafunctioninga normally eteekeddwa okuba nga it allows what we call cell proliferation. Cell proliferation tuyinza okugamba mu Luganda nti obutafaali busobola okuba nga bufuna ebiriisa ne busobola okuba nga buwera mu muwendo ne busobola okuba nga bwekyusa obutagendera compromised. Okuba bugetinga compromised si kitegeeza nti akabubi kali kagenda kubikeninga system oba security guard ngo kiringa kingi kitandika okuyita mu asikaali ono ne kigenda waliwo kitateekeddwa kugenda ne kiteekawo amabwa ago oba those open sores mweze muyita ulcers. So omutendera ogusooka ogweta ulcers, 1 kabubi kuba kali nga kakendeddemu embavu acid n'akabotola bwakabotola gafuuka mabwa aga ulcers. Then guli omutendera ogwokubiri gw'okuba nga waliwo akawuka ke bayita bacteria H. pylori. Akawuka ako kawangalira nnyo ebiseera ebisinga mu kabubi k'ekyenda ekyo. Akabubi ako bwe kanafuwa still akawuka kano kangwirwa okukadabejinga. So omuntu wekanga nga ebintu by'okozesa mu kulya either bigenda kubanga binyambako ebikali okuba nga kakola bulungi
bigenda ku empoweringa bakabela empowered kagenda kufuna cell proliferation. Cell proliferation eyamba immune system okubanga esigala eri gulugulu. Ey'olubuto bwebeera gulugulu tosobola kufuna ulcers ebe functioning normally. Njawo kaddemu ako konyonyodde njawo kaddemu. Mutendera okusooka okuleeta ekirwadde ekya ulcers twogera ku acid. Era tutera okuwulira abantu abasinga nti acid olina mungi yaleese ulcers. Yes, acid yaleeta ulcers, but how? Oba nfuna bulungi kankigaziye bwe nti omuntu okuwona ulcers naddala zino ezireetebwawo ekirungo kya acid okubanga kingi kyoteekeddwa okukola kumanya byokulya ebitali acidic lwa nsonga nti bw'onaafuna ebingi ebyo nga bina acid bigenda kuleeta akawubi kali okubanga kagetinga compromised. Akawubi kano okugetinga compromised kava mu kubanga ebintu by'olidde tebikayamba kufuna ki, tebikayamba kuteekawo mbeera nti obutafaali buno obuyamba mu kawubi kali okubanga kakola bulungi okufuna amaanyi. Security ey'omukulembeze bwe batagikyusakyusa eyinza okugetinga compromise. Omukulembeze ogwanga naafuna obuzibu. Security y'ekyenda oba y'akabubi kali eri bwe kaba nga tekakoleddwako bulungi ne kawikeninga nga tekafunye ebiriisa bizaamu maanyi kitegeeza nti abasirikale abakayambako okukola bagetinga compromised. Obafuna point yange bagetinga compromised acid ono atandika okugenda nga akakola ki nga akasensera gyakoma okukasensera omuntu afuna those open sores. Open sores ezo gemabwa gaki aga ulcers. Kati bw'oba oyagala kuwona ulcers ekisooka tumi nga nze I believe nti omuntu okujjanjaba ekintu okuwona you have to look at the cause. Bw'omanya nti ekirwadde kya ulcers kino tukyagala ku mutendera ogusooka ogwa acid nti ebintu byendigenda okulya oba obutafaali bw'omusaayi gwange bwa blood group eno ebintu byende mu blood group yange biri acidic ye oba nedda kiki ekitateekeddwa kubeera mu blood group yange nti kino lwaki nti bwe naakirya tekijja kuyamba kabubi kali eri tekijja kuyamba sikaali wa lubuto oli kufuna amaanyi wabula kigenda kumunafuya. Bw'anafuwa agetinga compromised. Bw'agetinga compromised ekizibu tukirabye ekisooka. So all in all manya kiki oteekeddwa okulya kigenda kugasa ki. Kyekiri kye nakugambye nti buli ddakiika buli sekendi watuwuliriza n'atulaba either olya eddagala oba olya bulwadde. So gwe mutendera ogusooka ogwa ulcers tugulabye nti guva kubanga akabubi kali kagetinze compromise ne kawikeninga. Bwe kawikeninga acid ono atandika okukakubamu ebituli. Omutendera guli ogwokubiri ogwa akawuka kali aka bacteria gwogubeerawo singa still kanafuwa akawuka kali nekwongera okukasensera. Ebiseera ebisinga ako okuvuunuka ako mulimu eddagala lyetusinga okukozesa mu kwajjanjaba oba mu kujjanjaba ekirwadde ekyo kya ulcers. Eddagala eryo twalisengeka oba twalitereeza bulungi liri mu bitanda bya mirundi ebiri. Waliwo eriri mu powder form ngeno bweti eneyitibwa digestive wellness kit. Okay, digestive wellness tugikozesa one mu kubalansinga obungi bwa acid obuli muki obugenda mu kiri mu kyenda lwa nsonga nti mulimu acid mu kyenda ateekeddwa okubeeramu. Naye olwokuba nti time comes nga tetukyasobola kukontrolinga bye tugenda kulya mu lunaku weekanga ng'oludde kitateekeddwa kukola ki bw'okirya acid oli ne yeeyongera. Bw'oba okozesezza akantu kano aka digestive wellness kayamba to balance acid oli lwa nsonga nti acid oyo anaaba tali balanced bulungi ekisooka omuntu ajja kufuna okutumbira kw'olubuto gaasi ng'ayitidde obuki gaasi oyo bayitirira obungi ebiseera ebisinga omuntu alya katono ddala olubuto ne lukola ki ne lwepika. Bw'aba ejjagala
n'atewolokoka bw'aba agenze mu kyetaago kiri ekiwanvu omukogo ogusooka okukola ki okukuvaamu ate ebiseera ebisinga arufu yaguvaamu tebeera nki kitegeeza nti mu lubuto lwo waliwo fermentation. So basically lino eddagala twalikola nga tubeesinga nnyo ku obungi bwa acid buva mu bye tulya n'oli ali mu lubuto tebikendeeza acid wabula bibalansinga ekirungo kiri kya acid obutabeera kyaki obutaba nnyo kya bulabe naye kyetusinga okwesigamako ennyo lyeddagala liri eyitibwa erya pep. Eddagala lino erya pep twalisengeka bulungi nga tulijje mu middo egy'enjawulo. Emiddo gino abasinga tugimanyiwa ne Uganda abamu era egimu giri common. Eddagala lino liyitibwa pep. Akacupa kano kayitibwa pep 200 gm. It is one of the best products we have okufuna ekirwadde ekya ulcers ne complication ezibeera mu digestive system. Akadagala kano twakakola mu middo egimu nga kyetuyita peppermint, waliwo ejinga abasinga temumanyi, entangawuzi, waliwo kiyitibwa chamomile, waliwo kiyitibwa basil oba omujaja, waliwo ekiyitibwa rucolis n'emiddo emirala. Middo gino gyasengejjebwa bulungi mu kufumbibwa ne tujjamu entuuyo zaabyo. It is what we put here. So lino twalikola nga liri mu distillation form, so teririna any side effect whatsoever. So lino biseera ebisinga linywebwa omwana omuto, linywebwa omuntu omukulu. Ensonga lwaki bambuuzizza nti lwaki abaana abato batandise okufuna ekirwadde kino ekya ulcers, nti abazadde abeefudde nnyo abali mu urban abavudde eri waffe amanyize ne musajja wa mukyalo nnyo uptown, abeefudde aba uptown, omwana buli weekend bamutwala kulya pizza, omwana mumutwala kumugulira KFC, chicken tonight. Tekyandibadde kibi. Once in a while abantu bewo balaga kyebeetaaga once in a while, naye kyandibadde kirungi nnyo ebiseera ebisinga okubalaga ekyo kyokka kyetaagisibwa. So eno pep erina compounds ez'enjawulo ez'okaringa naturally mu fruits ez'enjawulo, berries, obutungulu bwennyini buno bafa obw'omu mmere, parsley, naturally vegetables ne fruits zirina ebirungo ebisinga ebiri muno kwogata ne giri emiddo kisoose okwogerako waggulu. So pep tumukozesa basically olwanyisa kali akawuka katwayise aka H. pylori. Twakogeddeko ne tugamba nti kawangalira nnyo mu kabubi kali eri, kawangaliramu senga akabubi kagetinga compromised. H. pylori it's a spiral shaped bacteria kalivinga mu kyende ekyo oba mu kabubi ako, that lining of the stomach gyetwandiyise twakayita akabubi. Ekyende ekyo kirina gyetwandiyise Oluganda, sagala kuteeka mu sayansi mungi, nti ekyenda kirina ebikiyambako okubugiriza eddagala ly'onywedde bisobole okuvumula ekirwadde omuntu kyalina, gamba ekya ulcers. Eddagala lino erya pep lirina ze twandiyise flavonoids oba byebimu ku ebyo ebirungo biri bye twasookeddeko okugamba. Tugamba nti bwe tuba tujjanjaba, kyetwawedde example ey'omuyembe, bwe twagambidde nti tutunuulira ebikoola, ne tutunuulira enduli, ne tutunuulira emirandira, ne tutunuulira ensigo n'ekibala. Bwe twagambidde nti buli kimu kirina ekirungo ekyaki ekyenjawulo. So lino lyesigama nnyo ku ebyo ebirungo ebya methanol, byesigama nnyo ku birungo ebya flavonoids, byesigama nnyo ku birungo ebiyamba gamba nga limonene. Ebyo nno wamu bw'oba ogenze mwe abali ku mutimbagano osobola okuteekamu mu ssimu yoyo ey'okusereza oba gye tuyita smartphone, n'oteekamu fruits oba vegetables ezirina gastroprotective. Ekintu ekiyitibwa gastroprotective kiba kitegeeza bwe kiba kibala, bwe guba muddo oba bwe kiba kyakulya oba kyakunywa, nti kirina ebirungo ebiyamba okuprotectinga
enkola y'ekyenda n'olubuto n'okubalansinga obungi bwa gases oba bwa acid ayingira mu kisenge y'ekyenda n'olubuto. Flavonoids ne limonene yebimu ku ebyo ebyesigamwako ennyo okunafuya akawuka kali aka H. pylori. So zonna mu components eziri muno ziyamba 1 kukaza gali amabwa agali ku bisenge by'ekyenda n'olubuto. 2 liyamba okwempoweringa akawobe kali eri aka immune system. Yensonga lwaki akantu kanakowe kali kaliko immune moderator. Omugaso gwako omukulu kakola ku immune system. Immune system wada tujuwadde obudde buli omu n'agitegeera kuba tujogedde bulungi nti immune system eyo ekolebwako akadagala kano kayamba obutafaali obuli mu buli body organ okubanga bufuna cell proliferation. Kyetwagambye nti kiyambako obutafaali buli okweddaabulula okukola recruitment y'obupya mutagetinga compromised. Ensonga lwaki kirabikisa ennyo mu nsangi zino eza covid nti immune system enafuwa ofuna infection. So kano bw'okakozesa kakola 2 way okuziyiza the problem you have oba okuyamba immune system yo obutanafuwa oba osobola kakozesa nga already immune system eri wansi n'ogiboostinga. Omuntu omukulu akanywa n'omwana akanywa. So bukozesebwa bansonga birimu ebirungo ebyo gamba tugambye flavonoids ez'enjawulo, limonene, menthalone, ebyo byonna biyamba okubugiriza, okuyamba n'okuwonya n'okukaza. Yensonga kitukonya ku kigambo kiri ekya gastroprotective. Yes sir. Olwakadde njagala tubeere nga tumaliriza ulcers zino ne immune system tugitunuulidde nnyo era kyemmanyi abatulaba bagezezaako okuba nga bategeera ensonga. Buli lunaku olwokuna tujja kuba nga tujja kukomyawo oyongere okunyonyola ku bintu ebyenjawulo kubanga ate ndowooza abatulaba bafunidde ddala ekyo kye beetaaga okufuna. Gwe nno alina ebibuuzo ojja kuyita mu comments awo osobole okubeera ng'otubuuza so that tukomawo next time oba tomanya tuyinza okukomawo olwokuna olujja ne tusobola okubeera nga tufuna answers ezimu zetwetaaga gwe atulaba zeweetaaga okubeera nga ofuna. Okay kale gwe nno atulaba nyongere kutegeeza nti programu eno olwaleero eteekeddwamu ssente aba Miracle Health Care and Wellness Center. Program ya health yo egenda kuba strictly sponsored by Miracle Health Care and Wellness Center buli lunaku olwokuna. Era abasawo banaye kansubye tulikkiriya abasawo begenda okubanga ndeeta buli lunaku olwokuna omanya bava mu Miracle Health Care and Wellness Center kubanga abasawo bano bangi ate bamanyi tebagwa mu bigwe ebintu bino. So olwaleero tubadde ku immune system ey'omunda ey'ekyenda n'olubuto. Ndowooza buli kimu mukiwulidde bulungi munyonyoddwa bulungi. Dokita njagala nga tumaliriza tugenda kuwa akadde omuntu ayongere okunyonyoka. Tulabe ku ddagala erya PEP, tulabe ku eno immune moderator, tulabe ku kabadde kaliwa kano, tulabe ku ddagala ery'enjawulo. So njagala omuntu etaaze eddagala lino symptoms ki z'alina okulaba amanye nti kati nina okugenda nfune eddagala lino mbere nga nfuna obujjanjabi. Well obumu ku ebyo omuntu byandirabiddeko nti alina complication mu digestive system. Ebiseera ebisinga twakikonyeeko labaka twakirambuludde ekya bloating stomach. Omuntu olubuto lutandika okukola sounds eziri fane oba n'amaloboozi agali fane lutokota olukubako. Nze ndi munnakyalo ndi weebuyikwe twalinyanga ku muti n'okikonako agamba kiriya kyengedde. So olubuto olukonako nga lwonna ludoodooma budoodomi lubeera nga olwa fene. So omuntu ebiseera ebisinga afuna kitandise bloating stomach. Bloating ebiseera ebisinga ebibeerawo singa ebisenge biri filled up with air oba gas lwansonga nti
Omugaso ono bwe yandifulumye singa ekyetaago kiri kibaddewo ekiwanvu tekibeerawo gaasi nakoma neyeesolooza munda. Actually ebiseera ebisinga ava kufa kyetuyita fermentation nti obugagu bw'ebintu bibeera mu lubuto weba tebifulumye bifamentinga bikola that funny abdominal gas ate ne acids ziri eri nazo zongerako. So ekisooka that bloating stomach olubuto okubanga lukutumbira nga lulimu gases nga lulina gaasi nga luzimba lutumbira bolukonako lubanga olulimu fene naye ekisooka kya byonna oba abantu kyetwandibuusiza amaaso nga tumaliriza kyekya heartburn. Heartburn ebiseera ebisinga si bulwadde kaba kabonero akakulaga nti enkolayo ey'ekyenda n'olubuto erinamu ki problem. Heartburn bubeera bulumi ku breast bone wakati waneeno wakati wa breast bone oba mu kafubafuba wakati awo naye obulumi obwo bwa njawulo era buliretebwa ebintu ebyenjawulo. So nga tonnafuna ddagala lya ulcers kiba kirungi nosogenda bakkebere lwa nsonga nti ebintu ebireeta obulumi obwo bisobola okuleeterako n'okulumizibwa kw'ekifuba. Obwa wano bwokka obwa heartburn bujja n'okusindikirwa kw'emmeeme n'oba ng'ofuna kind of nausea ng'oyagala okusesema vomiting. Ebiseera ebisinga kiba kivudde okukoonanaka kw'ebisenge by'ekyana n'olubuto naye waliwo ekijja ne kireetera n'obulumi obw'ekifuba n'omugongo gwa waggulu. Ebiseera ebisinga ekyo kiba kiri related yes to digestive complication nakyo kiyitibwa gastroesophageal reflux disease eba ekinyonyolwa nti GERD. Era y'ensonga lwaki nti lino twaliteekako ekigambo ekyo ekya GERD gastroesophageal reflux disease nti buno abantu abasinga bafuna akabonero kano aka ulcers not because they have ulcers lwansonga baba nekiyitibwa GERD. GERD mu kukinyonnyola obulungi twandigambye kirina ennyukuta eziwerako. G stands for gastro ekwatagana ebisenge by'ekyana n'olubuto. Gastro reflux which is R. Reflux kitegeeza akadda nnyuma oba okudda reverse oba okudda emabega okw'ebirungo oba kwa acids eziri mu lubuto bwesitambula nga zidda emabega kyekitibwa reflux. Reflux nga zifuuka disease so nekivunulwa nti gastroesophageal reflux disease nti obulwadde obwo obuvudde mu kubanga content ali ku muteeko guli ogwokunago twayogeddeko eri gwe twayise ogwa chemical nti atambudde nadda waggulu bw'atambudde nadda waggulu bwa refluxinze afuuse disease gastroesophageal reflux disease nti ayita mu mukozesa guno oba mu tube eno eyamba okutransportinga ebyokulya okubijja ku muteeko namba emu kugenda ku namba 2 bigende mu lubuto. Omukutu ogwo guyitibwa esophagus oba tube eyambako connectinga ebintu byalidde okubiyingiza mu lubuto. Webinafuwa oba omukutu ogwo okunafuwa gwabyo okufuna obulumi obwo obwa heartburn oba obw'ekifuba n'omugongo gwa waggulu kyo kiwanvu naye katukifunze nti tube eyo gyetuyita esophagus erina kyetwandise akalikonda oba akasaanikira. Okay, ampuliriza tugambe nti olina water bottle otaddemu amazzi tugambe nti water bottle ye digestive system yo oba byekyenda kyo amazzi gali agalimu ye acids ziri mu lubuto nti akasaanikira ka water bottle ako bw'otakanyweza n'okateeka mu nsawo mu paso yo omuli empapula biyinza okulinkinga. You get my point? Webilinkinga empapula zononeka acids ziri mu lubuto mu water bottle bwe zitandika okulinkinga zitambula ziddawa mabega bwe zidda emabega zita mu tube eri lwansonga nti akasaanikira akabibikirayo eri munda ka openinga abnormally. Bwe ka openinga abnormally gasi zino zikomawo kiviirako abantu okufuna heartburn, kiviirako abantu okufuna chest pain, kiviirako abantu okufuna omugongo nga guluma waggulu, kiviirako abantu okubanga ebibegabega bikola ki biruma. So I want to say this nti nga tonnafuna ddagala lya ulcers nga tonnaba kujja kufuna ddagala PEP oba digestive wellness oba immune modulator, it is very vital okugenda bakukebere balabe because bw'onaanywa nga eddagala lyotutte sirya kirwadde ky'olina there is a problem. Oba bw'onaakola self medication nti
oli bwe yafuna heartburn yakosa lino eddagala naawe n'olyewa kibuuzo kiri nti heartburn gy'olina evudde ku ki kyekiri kyetwayogeddeko wano eno nti bwe oyagala okujjanjaba oba for what we do here ku Park Organic wamu ne Miracle Health Center nti tutunuulira nnyo obuvo bw'ekirwadde and that is how we treat it. Tetulinga abasawo abalala aba tetulinga abantu abalala kyenjagala nkooneko nga tumaliriza nti omuntu ebiseera ebisinga bw'afuna obulumi omubiri bweguba mulwadde gwogera tegwogera muki mu bulungi wabula gujja na pain kakati gwe pain bw'oba ogenza okumira ekkerenda pain evaawo ofuna point yange naye kireese pain eyo okubeerawo kivuddewo what we do waffe kyetukola ku branches zaffe zonna nti we look at what causes the problem not dealing with the problem itself. Omukyala ntera nnyo okuwa example eno mu program zange zonna ezisinga not because nti mba njogera ku ntometinga abakyala bara njagala kijjeyo ekyokulabirako ekituufu nti omukyala bw'afuna olubuto n'alugjamu oba bw'afuna olubuto well and good bibye bw'alugjamu well and good bibye ne Katonda we yamanyi lwaki aluggyemu kitegeeza batalwagala. What is better oba toyagala kufuna lubuto oziyiza engeri y'okulufunamu then tojja kujjamu. Bw'oba oyagala kujjanjaba ulcers ziwone look at what has caused the problem. Is it the bacteria? Is it the gas? Naye mmwe kyemukola ne mumira ameplazo ne mumira eddagala erijjawo pain nga toadressinze kiki kireese mabwago okubeerawo kyetwakonyeeko eri waggulu nti akawubi kali kagetize compromise wakola kagetize compromise tekayita pain wabula bwekagetiza compromise kaleeta amabwa ne gakuba pain kati bojjanja pain neevaawo amabwa gali agavudde ku compromisingibwa kwa system eri aba togyadressinze yensonga lwaki nti abantu bagamba ulcers tezikola ki teziwona. Akawuka kali eri ke twayogeddeko waggulu ebiseera ebisinga katambula nnyo mu bintu ebyokulya aka H. pylori. Faayo nnyo okulaba nti saagala kwenya bizinesi z'abantu naye ebintu byemusanga ku makubo bemugula nga muli emberenge ebinyeebwa n'ebikajjo nga bisuse ensobe atana yogenda zikola zijja kugwa ku mberenge zijja kugwa kabalagala zijja kugwa ku apple waliwo agula apple bakwata amazzi ge bajje mu mwala n'omusanga nga gafukako bwati katenze gegende omusawo n'empuli obusungu tomukube kwa bizinesi ye akwata akacupa n'abafukako bwati apple ya 5 apple ya 5 banyinaffe basinga okuba n'omuzoogo baby apple olugula apple alutula mu taxi ng'agikola ki why don't you get ulcers? So you have to bw'oba ogenda kulya ekintu kyoze any fruit yonna yoza abameketa muwogo mu byalo ewaffe ebuyikwe nga mugenza okusima muwogo ekitiyo ky'okozesa oba enkumbi gy'okozesa okusima muwogo gy'oyozesa obusa okay obusa bwe butemye mu muwogo n'omumeketa nga muki so mulimu ebintu ebimu byotulina okufunda bwe tuba twagala kuwona ulcers. Look at what is the cause. Is it the bacteria? Yes, bacteria neekwata etya nti ekwatira mu bino ekwatibwa mu bintu nga biri contaminated amazzi gafumbibwa ag'okunywa. Baganda baffe banyinaffe abalaala eri wansi ewaffe gye tuva jjajjange mukyala mulaalo naye amazzi ente mwenywa naye mwakola ki kitolwale lwansonga nti ente oba bwe zifuluma obusa oba bwe zifuna omusujja waliwo omusujja ogwo ogulumba ensolo ensolo ne bagisala bwe bagisala nga erimu akawuka ako katambulira muki mu musaayi oba mu bimera ne bigenda ebimera ebyo ate oba obusa obwo bwemukwata ne muteeka ku mmere emmere mbwekole ki obusa bw'ente eri eyafunye akali akawuka bwotemesa muwogo n'okukola ki bw'osanga abaagalana kino kankikoneko n'ekibuuzo nga you want to query with me be my guest we talk with facts. Omukyala bw'oba olina omwagalwa oba omwami oba omukyala oba boyfriend oba whatever you call him kiba kirungi oba ogenda kumujjanjaba ulcers oba nga muli bafumbo nemwekebeza ulcers bw'aba nga alina kale ka H. pylori akawuka kakabeera transmitted
okay, nti osobola okunywegera omuntu ng'ali positive to that virus akawuka ako ka H. pylori. So if you share the saliva with that person, okay, naye ebiseera ebisinga katambula nnyo mukale akayitibwa akawuka aka E. coli ebiseera ebisinga katambulira nnyo mu nnyama, katambula nnyo mu musaayi, kabeera nnyo mu slaughter houses, okay, nti ente bw'eba erina obuwuka obwo oba E. coli butambula nnyo mu nnyama. Ensonga ki abantu bakugamba olina ulcers, akendeeza ku mata oba nywanya amata amabisi nga si mafumbe negabeera contaminated gajja kulwaza. Lwa nsonga akawuka kali eri aka E. coli katambulira mu nnyama enjokye, katambulira mu bintu ebiri contaminated. Ensobera wenaava ku slaughter house nejja negwa ku apple ng'olya. Ensobera bwenaabuuka neeva ali mu slaughter house nejja ku binyeebwa ono byatunda, togenda kwoza ku binyeebwa olyoka obirye, togenda kwoza ku kabalagala olyoka omulye, wabula omusanga ali open bw'atunda ayolesa ekibbo nga bakikoze batya. Ensowera zino wezigwako nga zavudde ku slaughter house omuli ente nga bazisaze nga zirina kali ka E. coli, you're going to get it. So E. coli bw'omuntu bw'aba nga agina nga is positive of it, ne mwenywegera nga is positive of that E. coli and you share the saliva, 100% you'll get it. So when oyagala okuvumula ulcers, look at what has caused the problem, address the cause, manya nti E. coli ekwata etya kulya kintu nga kiri contaminated. Bwe kiba contaminated, avoid eating contaminated things. Bw'abanga ulcers zivudde ku acid omungi, limit the acidic fruits and vegetables and fruits and whatever. Bw'abanga evudde ku kali ka H. pylori, then know what to do okulaba nga system yo empowering and naddala immune system kuba bwenafuwa, that is when the entire body collapses. Okay, bw'ate nno dokita waffe bw'abadde nga akunyonyola embeera y'obulamu bwa immune system nga naye abadde asinze kukoona ku lubuto luno, ebyenda, ulcers, heartburn, byonna mubiwulidde ebisinga okubasumbuwa. So next time tomanya n'olwokuna olujja tuyinza okumuzza nga mulina ebibuuzo byammwe bye muyisizaawo olwokuna luno, so ne tusobola okumanya abizzeemu atya, then ate awo tusobole okubeera nga ate tukola ki, tukomawo omulundi omulala. Tubadde no wano leero ku mu town ku French Plaza omwaliro ogwokusatu wosobola okubeera nga obasanga ne babeera nga ate obuuza ebirala ebisingako kaawo. Kati dokita sibula bakulaba. Neyanziza nnyo abatuwuliriza, mwebale kutwala budde. Simu yo ya smartphone mutagikozesa kirala wabula n'ogikosa okuyiga. Twogedde ebigambo bingi naye tulondobemu ebyo byokka ebigenda okuba ebyomugaso. Tukonyeko ne tusobya mu ngeri ey'enjawulo. We are people, we are human beings. Kyendowooza nti tetukoze nnyo naye tusangibwa wano ku kizimbe ekiyitibwa French Plaza, omwaliro ogubeera gwa kusatu, ekisenge namba emu. Ekizimbe ekya French Plaza kiri opposite n'omulyango ogwingira mu kikuubo, kumpi n'ekizimbe ekya Mukwana Arcade oba Parisel bus terminal. Tubeerawo ennaku zonna ez'okukola. Ku Sande tubeerawo lwakuba nti tuggalawo ssaawa nga 9. Tuba n'emisomo nga twagikonyeko nti emisomo gino giba gya bwereere okuva ku Mande paka ku nnaku olwokutaano. Jangu oyige, jangu osome, jangu weebuuze. Okwebuuza kwa bwereere mpozi just in case ng'olina kiyagala okubuuza ku nsonga nnyingi gye tubadde twogerako, oyinza okusaving enamba eno. Kati enamba eno eyira oyinza ogikubako oba n'ogisavinga nga WhatsApp, n'ogenda mu kamessage obeza WhatsApp n'ompeereza ekibuuzo kyo oba any query ne tuba nga tukyaddressinga. You can use 0753 220 0753 220 997 oba 0752 836 634. Sending ekibuuzo kyo, buuza ekibuuzo kyo, tujja kubeera abasanyufu nnyo okwanukula. Kale nno weebityo nno weebitambudde. Mwebale nnyo ababaddeko ne mutambula naffe. Kabadde kawanvumukko akaboozi naye kabadde ka mugaso. So kyemmanyi buli kyobadde oyagala bw'oba ng'obadde ogoberera puroguramu eno
ku sisitimu yo ey'omunda lubuto lukuzimba byoli olyako katono n'olyanga okkuse ekizibu ekyo nno nze nkiyina nno ennaku zino sikyali oli gwe bayogerangako ndyako katono nnyo nembeera nga nkoze eki nga maliriza. Mwebale nnyo abasubscribinga, mwebalire ddala muganda wange Segawa Ekataawo, aba St Paul Anglican Church e USA, abali e UK, mukyala Olivia, Sister Betty, mwenna n'abalala bagoberera programu zaffe. So baganda bange batulaba, mwebale nnyo mwebalire ddala nga bwe mbadde nkutegeezezza nga bulijjo ndina omukulu Quiz Victor ku kamera ngono ye yakwasaganyiza ekifaananyi kyaffe nga bw'okirabe ku mutindo gw'ekibaddeko. Musubscribing gwa netaaze, genda ku TikTok noonya Happy King Uganda, genda ku Instagram noonya Happy King Uganda, Happy King ya HERBIE, then King Uganda. Facebook ojja kunoonya Happy King w'ekitone. Ngezaako okukyusa erinnya eryo naye likyagaanye, naye katusabe naabaliteredde buli mwambuuza kitone ki naye nsaba ku Facebook munoonye Happy King w'ekitone, then emikutu egiminayo gisigadde Twitter, Instagram, TikTok, okwo kwendi era tuteekayo obuntu bwaffe buno tulondamu obwo obwasinze okunyuma ne mubeera nga butambula ku TikTok okwongera okumaketinga ekintu kyaffe. Miracle Health Care and Wellness Center erinnya lino lumulinzanya wetubadde olunaku olwaleero ate nga programu eno be bagenda okubeera nga bagiteekamu ssente okulaba nga etambula ebbanga lyonna, si mwaka gumu wabula ebbanga lyonna tetunasobola okubeera nga tukola nabo, tetukola nabo wabula nga tukolagana nabo kubanga baganda baffe, ate okusobola okulaba nga nammwe abatulaba mufuna eddagala eri omubiri. Mweraba.